Naponya obulu bannango b'omu bwesambye. Nakoze omupango nefuna yafumba. Omuvubuka omuto omulungi kati nnina nkuuma. Anjagala nga bwe ndi ate nga tanyooma. Oh baby, ono wampisa kya Katonda. Basobya yetonda. Nawuliriza mangu ono gwe nonze yamanya omukwano. La 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 la. Oyagala bwagazi. Ononya njagala omulungi awese ekitiisa. Njagala wampisa y'abantu. Okay. Okuba sigenda kukyusa. Sabula obulako mukwano mungi sigenda kuswaza. Njagula bingi baby sigenda kuswaza. Baby ofuna omusajja omulungi atagenda kuswaza. Yeze ewampisa ntya Katonda. Nze bwensula netonda. Awone maza njonda. Ono bwenonze yamanyi okukombe. Nako mwezi kamanya November. Love man okumwezi gwa mukwano. November mwezi gwa mukwano. So mujje ku Serena Hotel twagira Aziz Azion. Waliwo oluyimba baluyita wrong number. Aziz njagala oluyimba wrong number. Alikoye okuntawanya. Akayimba munkagala nnyo. Nokyalujjukira oba ndikujjukiza. Nenda kati. Waliwo ennyimba nga ndwa okuziyimba. Sometimes nze erabira. Oluyimba ndwagala. Kati bano abaana bano balukubye. Balukubye nga baluvezi stage. Yennyini zuuku terwakyusa. Mama. Go waitanga wrong number. Aziz oyimba R&B. Olumanyi. Sabula. Wawandika story. Sabula. Bawuli oluyimba it's a story nga happening ku bantu. Wrong number. Omwana ali akubiddeko. Wrong number noyagala osavinge number yogene ku WhatsApp olaba omuntu nakubidde afano. Nakumaze emirembe. Yeah, the wrong number. Nedda. The wrong number okay oseving yo Uganda odose ne so kali saving oteka why. Oh, yakayimba kange. Na. Ola wimbo. Wala la just Oluyimba. Wera utandike nawe. Kale kwalinga okusaga olunaku lweyankubira essimu. Nali simumanyi era namugamba nti wrong number. Yakotola nannyonnyola naye nga mubutuufu simutegeera. Konze okay osanga bwe najjukira n'akukubira. Yagikubanga ngifuula bize nenjikutte nga mugamba sorry. Naye teyatya bambi yalemerako kumbe baabo baalimu ekyama. Bwe nayitanga wrong number. Kati ate my right number. Kakasa kyali kyatondebwa nga tulina buba fembi. Kubanga engeri gye twefuna yasukka we nali nsuubira. Mu butuufu kyali kyategekebwa nga tulibeera fembi. Kuba omuntu gwe neevumya okubanga kati mwagala nnyo. Nalikoye ako Aziz ako. Olumu namuvuma kuba nalikoye okuntawanya ng'akanda kwetonda. Oh no. Wabula olumu neebuuza omuntu atambungangako ata okwekufunamu ekisa. Wabula natandika mpola nga lwatakubye ndenga mu misinga.
ngalo enkukubye n'atakwata mu butuufu kinnuma nnyo 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 when I tanga wrong number kati ate my right number kakasa kyali kyatuukibwa nga tulina FMB kubanga engeri gye twefuna yasukka we nali nsuubira mu butuufu kyali kyategekebwa nga tulibeera fembi kuba omuntu gwe neevumya okubanga kati mwagala nnyo 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 nnyo. Wow! King of R&B and of course bamuyita Mr. Aziz Azion. Abasoga baneta ninza bampita Aziz adinonya. Aziz adinonya. Adinonya. Oyina kayimba sebo ke wakyusa mu lusoga kayimbako. Kayimba kyako? Peidikira. Okayimba kya mu lusoga Aziz? Nenda katuyimbira mu lusoga. Abaana ba TikTok bagenda nyumirwa. Kasoboka okukyusa laavu yange lolo omuwala nenda wayirenga ndi mwavu kyododo abazadda bangi ab'ensi yadababako bambi ayendaze atayidi dola na siringi eibanda yampola irene okunenda atali na lufira nja kumwenda abasine owenga buludozi mukwano gwaife CRUZ chichi. Na Aziz Oluyimba. Na nsobola eddoboozi bwerityo. Aziz oyimba. Osobola. Bwe ngamba mugambidde otandika kutandika okukozeseza. Olaba Aziz mu 2013 wayimba ku mbaga ya sister wange. 2014. Waliwo okuwanga mita Shemi. Yali manager Presto Station yawe kiti awe mutunga Bina. Nakuyita nenda kutunuulira ng'oyimba mama no boy ali so talented. Aziz oyina ennyimba eza R&B omuntu zatunuulira zawuliriza ya Allah ayogera si yakireeta naye nga ne bw'ova mu bulamu bw'ensi eno ezo ennyimba zo zirisigala ku mitima gy'abantu. Ennyimba nga wampisa ennyimba nga wampisa yegwe nzikiriza nkweba Allah banange Aziz yegwe nzikiriza waliyo oxygen beera nange yo laavu oluyimba n'oxygen olonzitukiza nnyo time ya campus yala zinkuba nakawala kenjagala naye nga maama kandaba naye nkasindikira oluyimba olwo naye nga baba njagala kamanye nti nze oxygen weolobere oxygen waako naye nga tekabitegeera juzi kankubira nange nekagamba gasi yaggwamu nenge emyaka egyo gyonna nga kakyalinda gwe akankubira nkangamba kale CRUZ nali simanyi nti oli serious oba likayinza okuba nga akakulaba CRUZ onaabeera ku TV kandeke naye leero wandika kulira ekyamagero n'okaleeta mu show yaffe ku Serena eno show nina omwana gwengenda okuleeta wanyiize bwotyo alla maswali nindaita omwana mweno show njagala akayimba kogenda okuba kana kayimba kumazinamu ozina bwemutingamuli kumadala bwemutingamuli kayimba ki yegwe kati omwana omaze naye ebbanga ki wegweyagala olwe Azizi sotolinda okumanya ebbanga mukwano kubaawo zikiriza nkwebaze ebbanga lyomaze ng'oli wamu nange ogumidde ebizibu mukwano oli mwesigwa otobye mu mbeera embi kumunne baseka nonnemerako mukwano nkumye ekintu ekyo tekisangika waguma newewayo nogumira embeera zange amasanyu ne gakuyitako ng'oli nange nkumye ennyabo hani yegwe era yegwe nkwagala nnyo hani yegwe wange
nga 4 November Serena Hotel Kampala omanyi pati nyumira mu Oluyimba ye pati gye wagamba nyanyi abeja egenda sanyu liberawo nga baliwo ku nsimbi bwe kibeera mulaavu ensimbi we zikendera n'emikwano ogugwawo bwe kiri lava yakati yo kugifuna nzibu nnyo sobola ina abapeyanda bakusenda bakwagala okukamala olina ofunya kwabo newegaba masanyu obeerawo tonjabulirangako yegwe munnange mwana kayimba mwana Aziz olina byanyuma naye waliwo abatulaba bandyagadde nze kasole kano nakawulira mu ŋŋambo naye nange tudde njagala nkikubuuze bulijjo njagala nkikubuulize ku interview manye waliwo kasitola akatambula nga bagamba Aziz yakuba ennanga n'akuba gita buli kimu n'akikuba endongo netukwesera n'owulira ng'ekutamye mbu n'olinnya ennyonyi n'ogenda e Bulaaya bw'oba otuuse e Bulaaya bagamba Aziz eno nga kikutte eno nga Oluyimba lwewalese lukutte mbu musiraamu n'okwata ennyonyi n'okomawo n'otandikira awo kati awo watukuba hiti ku hiti soko kyali kitya oba kituufu eri omuvubuka ali eyo ndabye abavubuka bangi ng'oli abadde agenze oba Dubai bambi n'agikuba nenoga ku TikTok n'omulaba ng'akomyewo agenda okukomawo ate obigezaako nga terikola naye how was your story naye omanyi kyensinza okunyumira mukozi naye kirungi ogambye naye babikugamba bugambe omanyi story esobola okubeera endala bati buli muntu agitaputa lulwe kati oli bwakenja nagamba nti nasanze Aziz ku maestro nga ali mu kukuba gita kati bw'okinyumiza yagenda ate kwogerayo kirala buli setemere egenda ekyuka but ekintu tekyali bwe kityo nali wano nga nina group gye nakolerangamu ne bakyali bange balinga bagiyita gyekaki kati group eyo ntuuka nfuna kagigi mu group yaffe ne bankyuzingamu ne bagamba tugenda Japan twagala ggwe kuba nali nkubageta nze nobudde sirina buzibu ate by then nali siyimba naye nga nkuba bukuba endongo kati nenzikiriza okukola ddiiro bakyali bange bagamba nafunye eddiiro ngenda Japan okay ewali buzibu kati mu process eyo nga tukola bakola paperwork bya bitambula biki nankola Oluyimba lwe bayita nkumira omukwano mundukola neruggwa beno nengendayo ne balumpa nendujja but week esooka nga tutadde kuba by then music twamukolanga ne mumutambuzaako mu kibuga wamuteekanga ku Majestic awo n'alyoka asaasaana buli wamu nga waliwo kompyuta nga 3 zitwalinga tumuteekako Majestic mukwana ekibuya waliwo akaduuka kabazandamaani awo ne maaka kati nga music ogenda okulya nga asaasaana wiiki esooka nga mumutaasa nga bw'oyingira mu ringtone ng'owulira nkumira omukwano mu masimu g'abantu kati ewiiki ate mwe nagendera nengenda e Japan kuba ekyeyo kyange kino ekyokukuba gita twagenda waliyo gurupu ya Kaddu Yusufu kika trupu nengenda negaye bamuyita Muwonge ne Lubanga nga bakuba engoma tumala emyezi yaffe gyalingisa twali tugenze kola independence ya Uganda by the way kakati mba nakabeera endowooza oba gwalinga mwezi gumu Dirisa nankubira essimu naŋŋamba nno bw'oliyo ne tomanyi Oluyimba lwewalese Uganda kirukola nemugamba ogamba eki naŋŋamba Oluyimba lutambula abantu kakati awo nanteekamu ekinyegenjege nempulya nga njagala kudda wali wekubyemu nedda nali kubirala ng'ebyoluyimba sibimanyi nze nakatabusi luyimba kuba nzi music namukolanga bukozi kunyumira nga busente bwe nafunanga mu kuba gita nga jesi bwe nkolamu buvidiyo bwange kitegeera jesi kakati bwaŋŋamba nti Oluyimba otadde Oluyimba ne tumanyi kye watadde because twali tugenda towards festival season December biki ebyo kati bwaŋŋamba nemugamba nandyagadde okudda amangu naye kyalina contract y'abasajja
sisobola kukomawo. I need a contract negwako nakomawo 29 January. Kitegeeza oluyimba wabwe mbakubanga nali Uganda mu yali 28 mu gw'omwenda gwa 10 kuba tuba tuyingira festival season kati nga bolaba tuyingira kati oluyimba ne lufuuka lw'amaanyi usanga nali ngenda kukola sente nyingi nnyo kubanga so shooting a video ng'okomyewo video na shooting nkomyewo olwega ne baani abakola tiimu eyakusupport nga mweyo musical journey yali empanvu ng'amaze okudda nainaba kati dirisa nali nakula naye dirisa kati manager wa Shiba nakula naye twakula ffenna era bwe najja bwe twatandika okukola dirisa olugayi mulaba muyita Mubaraka kati ali US bakwano bange sewali byagamba ndi ono manager azze nti alina experience yakola kitwa twatandika butazikola na ba mikwano bachali baffe ne tutambuza obulamu wow tulina Aziz Azion king of R&B music wano e Kampala nze mbabulira amazima sajja bw'atandika okuyimba ennyimba z'omukwano tulina show yaffe ku Serena Hotel Kampala November nganya ennaku z'omwezi nga 4 tubozaayo weeks 2 kati tubozaayo weeks 2 jangu ofuna experience eya music omulungi jangu ofuna experience eya music atagenda kubeeramu ate bannange emizindalo mutusonyiwe ate rehearsals zagenda ddala bulungi nnyo mu maaso era zitambira ddala bulungi nnyo mu maaso zigenda ddala bulungi Aziz ennyimba ez'omukwano zewayimba walina omuwala gwali oyagala ennyo back walina gwali oyimbira obiseera ebyo ebintu byabayimbi abamu okuyimba waliwo ebintu byoyimba nga obireetingira ku gwe kulamu bw'oyitamu waliwo ebyoyimba nga osinzira ku kyaliwo CRUZ byayitamu n'ebintu birala byolaba mu bantu abalala so sometimes bikukwata nga oyimba oluyimba ngira kituufu nga yembeera gyoyitiramu ddala kitegeera olumu ne bikukwata nga oluyimbi naye ng'olabye kyaliwo CRUZ embeera gyayitamu ogamba kyaliwanga ayina embeera gyayitamu bweti okitegeera mu video yo gyebugambye oluyimba lwebugambye lwemwalimu ne Kenzo nga Kenzo omulaba bambi akyali muvubuka muto kamubula kalevu. How do you connect with Kenzo? Kenzo ajja atya kwa Aziz kumutandika mukyokkola teacher step somesa oba emboozi etwandegereze kubanga abantu bagamba nti Aziz ye teacher yakwata notice era mbu ebintu ebimu edi yabiyigira ku gwe naye Aziz soko otubulire embadde ensaba emboozi ezo yosajja gireke tugireke tubukewo obubuusi kinyumya endala kakati munnange nga mumaze okuba okuhiti zikabuna mawanga mbusimu bubi mbw akasente mwakakola olya ne tiimu yo gye walina management yo gye wali organizing mbw akasente mwakakola mbw naye ekyaleeta obuzibu mbw Aziz bakubba you were cheated olaba nkyamalayo olyoka onnyonnyolera omu mbw Aziz you were cheated how mbu abantu bakwatanga ebintu ebirina okuba ebibyo ne babyeddiza so Aziz wanyiiga nnyo bwe wakitegeera ebintu ebimwalimu insurance z'abaana ng'abamu baziteeka byabwe Aziz teyabimanya mugwali okola kimu kyakuyimba naye wagenda ozuula wabbibwa nnyo Aziz mu management gye walina oba tiimu gye wali okoze wabbibwa okutuuka okugamba nti kati buli omu akola ebibye kyendowooza abantu bwe mutandika okukola nga mutandise mwenna tewali alina experience yakubeera kyali mubeera muyambagana bweyembeera nze nkugambye nafuuka sita nga siriiwo nga ndi Japan so bwe nkomawo ntandika ne bakyali bange mikwano gyange
abatali ne experience mu ekyo kyebakola ki batwata osobola otambuza obulamu ne butambula era ne tutuuka bwe twatuuka ng'abantu era abantu mutuuka ne mulemaganwa ne mugamba wano naagenze olongo naagenze olongo ne mulemagana ne mweta sobe mtu mweta bali bakuwandikiddeko oluyimba mukyanga otandika okuyimba luyimba ki nina ennyimba waliwo oluyimba ku nnyimba enkadde waliwo omuvubuka bamuyita Michael Victor mu nnyimba zange yampanyikira ennyimba 2 ne tugabana like sharing ideas waliwo ono omuvubuka bamuyita Larry yes yali wa big time oli babalita gwensonga gwensonga olonekana akayimba kono akapya ke nakozaako omuvuka bamuyita Owenam akayimba akapya baninze buli ng'omuyimbi yenna wetaaga omuwandiisi okukyusaamuko obugundi I think sometimes osobola okusanga omuntu kati omuntu ng'omanyi okwewandiikira olumu tubeera bwezi nekyogere ntya oba omanyi nnyo kyoyagala but sometimes wabeerawo omuntu gwosobola okuwulira ogamba okid alina vibe ennungi okukyusaamuko kuba waliwo abantu basobola okukumanyira bagamba nti oyo si kibi okufaanagana kubanga bw'ozaala abaana ne bakufaanagana kiba kibi oba oyagala bafaanagane ne baneighbor gwobeera gwe but sometimes okwongera mu ati wo wetaagayoku ku bwongo bw'omuntu omulala gw'owulira ng'asobola okumakinga n'ebintu ebyokola bw'owuliriza tugeze kati nga ku baana abapya ababeera nokane nempuliriza ono kale oyo asobola okumpandiikira gamba muke sobola oyimba byabawandiisi oyo nedda okitegeera so bibeerawo sometimes njagala nkuwa okugeza engeri gyoyogedde ku baana engeri gyoyogedde kuba kati gwe oli mu kiti kya senior senior artist bw'owuliriza abaana abayimba omukwano okubuuza kubayimba omukwano because oli muyimbi wa mukwano bw'owuliriza Liam Voice n'owuliriza Unknown n'owuliriza Virota n'owuliriza Acidic Vocal bonna abaana abo bana bensobodde okuwaako ate nkiwa wali owulidde ku nnyimba zaabwe lyrically n'amaloboozi gaabwe muli owulira basobola okuwandiikira mwabana benkuwadde mulimu waliwo omuvubuka omulala guleseeyo ku bwomenyi kuba abo ba young generation yabo ba younger blood Nabiliam Unknown Acidic Vocal bwomenyi Virota omulala omuleseeyo kavubuka bakayita Victor Rose yes kati abaana abo bonna nze nsobola okubawuliza nempuliriza kati awo yasobola okumpandiikira nti otasobola bawulira but music wali mulungi when you listen to Liam ne Unknown ojawulira nga buli kaseera ennyimba zaabwe R&B oyo ali soft wakikolako nga buli luyimba lwoleeta slow R&B notuka ekiseera n'okivaako n'oleeta style backswagger Aziz kiki ekyakuleetoga nti kansoke nveeko mweri box nzijeko mweno box endala omanyi e Uganda waliwo ekintu ekibeerawo bwe bakumanyiira bagamba oyo olwobeeranga akomye mu mpulira y'abantu ne mu art wo waliwo artist nga yagamba nze kati abo but me engeri gyendi musician nze nsukkawo ku kyondowooleza gwe nsobola okera enkya nga nnyimba style gwe nawe nga togiwulirangako kino nkikubuulira Alan kati nze nkyuka saagala nnyo okubeera kunkwatirawo okungambira nti awo kubanga n'ekyo kyembeera nakola sigwe wangamba okukikola nze nakikuwa kati nze nkyuka okitegeera ekizibu kyawano kye tulina nti
abantu babeera baagala nnyo sounding gundi oyo bwatu kati edda waliwo ebiseera byedda abasajja abatusookawo balinga bagenda ottunda teepu nga bw'ogenda ottunda teepu bano abagula teepu bakugamba yimba nga gundi teepu ye ejja kutunda kitegeera nga babateekamu ekintu bwe kityo but abantu bonna ngo tulina art ate tulina art ow'enjawulo bw'otuula awo n'ogamba naye kamutuufu nyimbye R&B nyimbye oba reggae nyimbye bakusulaga muyimbe naye kati kiki nsobola okuyimbayo ekyenjawulo n'okenca n'ogamba ngenda kuyimba oluyimba nga nkuba lw'okuba engoma yokka nga temuli bivuga bya melodies birala just ngoma yokka n'obiyimba ne binyuma ate abantu ne babinyumirwa obeera okigezesa naye ng'ate okandukira okulaba mu matu g'abantu ate nga kipya waliwo gayi yakola oluyimba mu Jamaica bamuyita ani Egyptian yakola oluyimba nga lulimu bass yokka ne kamelodi kamu oluyimba ne lutunda ensi yonna nga mulimu bass buvuga ndowooza bwali bubiri oluyimba ne lutunda ensi yonna kyali kipya kyeyakola tebaliwulirangako nyimba za dance nga jesibwaka baseline yokka n'akakananga akaluliidinga mu introduction so kati kunze nkyukamu bwe naleeta sayo ya backswag abaasooka ne bagamba naye yayingirishyo ne bapiikinga ne bakitegeera nti kati backswag okumukola nalagala okusiza music wange gye ziva because nze nva mu ngoma nganda kadongo kamu gyova nkutidde abanjola mu ati bangoma nganda muzeyi kibirige musajja mukubi wa ngoma nganda nankasa bwava mu kuba engoma nganda ne bakola group gye bayita makuge ya kadongo kamu ava mu ngoma nganda kati nange bwe nakula nenkola byenkola nga mbikoze nga ne kali nsobola okuddayo mabega nengatta backswaga ne mugattamu ne raga ne mbifusing nga bwe nabikola abantu ne babyagala n'abala ne babikola abantu era ne babyagala kati nze nkumenyera ennyimba ezakolebwa mu backswaga nga amaze omukola yesomani rafiki yankubira n'essimu n'angamba blood webale kutuleetera backswaga kubanga yali inspired by style gyenkoze n'akoleramu bebe kulu oluyimba yamukolera kabulingane n'amukolera mbozi z'amalwa navio in fact mu nyimba za nyimba za navio yakola oluyimba lwetani njogereza okitegedde ate ekyo kyandibadde kirungi nti kyandibadde kisobola okutuyambako okubeera ne genre gye tugamba nti eno ye Uganda eyo yaffe naye nga bwomanya ebintu by'abannayuganda oli azala wa si yakitandika olwo si yakireeta olwo ne batandika okusikanga n'omuguwa kuba buli muntu ayagala kubeera wa kitalo batera omuntu oba kitalo kale nga osangayo omuntu agamba we si yatandika bakusiraga kale bwe bagwe wagitandika wagiyita otya oba gwe byoyimba gwe wabitandika bantu omuntu aba akuyetinze something ekintu ekirungi amwena musobola okukyempresinga toteekawo just tubeera biased gattako ne mungerayo ekintu ekirala okimanyi Uganda tetulina genre ya music teriiwo tubuukira buli kibeera kikoze ekyo kibeera kizze kogwekaka kogigate neshiba mujongereyo nabikola ate ne ku album yange empya egenda okujja kweziri eza backswaga eno album eriko buli kisayo ya music gye wali owulidde ne gy'otowulirangako next year kubuulira Aziz ku shows n'emikolo wow wali ba clients baba kyasinze bogamba nti so far this one I've accepted my art nga mpulira bansasula bulungi to the worth of my art waliwo ab'ebivulu waliwo ab'emikolo kwanjula mbaga kati olaba bw'obeera n'ennyimba za laavu nga nnyingi abantu b'emikolo kiki kino okugamba nti laavu etwala ewamba buli kimu ogenda okunzika ng'oli waba ayagala genda kukola engagement ku girlfriend wagamba nyimbireyo oli awasa munne yangu onyimbire ogenda okunzika nga emikolo n'embaga nga gigisinga okukuwa ssente but ekivulu bwe kiba kizze kati nze nne wantu gye nsinga okuyimbayimba ebivulu byange abantu balwawo okundaba bakugamba nti kwetaaga aluwa teboogera Luganda aluwa ngenda ne banyimbisa ennyimba waliwo ennyimba ze banyimbisa nenziddamu emirundi ng'etaano abantu beeyo okugeza oluyimba lwe bayita banning olumanyi
and I'm burning inside my heart. Bwembeera mwaliwo oluyimba balunyimbisa emirundi gisoba mu 5 baagala beera nange nnyo so kati nti emikolo gyokugamba gye gisinga okumpa but show bwe zijja ate zimpa nazo ogatta lwakuba wano mu kibuga kale shows tezitera kubeera nyingi tubeera nnyo mu mikolokolo but shows esinga kukola za kufuluma nakisinga. Don't you feel like waliwo ekiseera Aziz obadde ofulumya music nga adduka naye nga bafaani bo bagamba Aziz waffe oweri jano bawayo kamunoddayo. Don't you feel like abantu beetaaga oli Aziz oli yasooka oddeyoko omutwe mu album namba kati kankubulireko alani music buli lwokola oluyimba buli luyimba lwokola lubeera ne audience lwagala akiwulire nakola nkumira omukwano si lwe luyimba in fact nkumira omukwano yali breakthrough yange but ate si lwe luyimba olwanominatingibwa mu CRUZ Awards terwanominatingibwa Oxygen yanominatingibwa mu CRUZ Awards mu category emu nga mulimu Davido mulimu olubagaya ab'e Tanzania sibajjukira abamu category eki naye nze bwe nagiraba nga tugikoze namanya nti Davido agenda kugirya kuba tetusobola kulwanagana aba Nigeria ba newcomer new African artist Oxygen gwe balonda kitegeeza nti lwaki nkugamba nti bw'okola oluyimba lwenkola luyina audience ewagala ate luyina abantu abalwagala nze nsobola okusanga ne nkugamba nti oyina oluyimba lwosinga okwagala bw'ozze wano ŋŋambye Aziz nzanyira akayimba ke bayita wrong number akati gwe favorite yo kati n'osangayo olina agamba nti amanyi kyoba okola nzanyira musabe olonzi oba omaze so kitegeeza ki nti kasavu kanyama tumixinga but okusigala nga tuli ku mulamwa nga tumaliriza sooka omukubira akayimba ka watani alikunchaisa baby ndiwo mami tuli bakubera febi olyo watani alikunchaisa baby ndiwo mami tuli bakubera febi ne mukyala wo mukubiramu ku gitanga muli awe waka n'omuyimbira byamutama n'omutama byamutama walimbira akayimba nga kamwana wo baka mutabani kayimba ki byamutama no like ngamba walimbira omwana wo akayimba n'okafulumya eri public okusinga mbadde nyimba byabwe okusinga obadde oyimba bibyo okay Aziza we bad dedication kati omuwe dedication gy'omuwanga omwana ebeera yakumuwa encouraging kusoma kubeera muntu mulungi ebintu bwe bityo ebizijja yamani kuba akuze kituufu sebo candidate mulamba olina wa P7 nkutidde Aziza okuziza okaddiye atuluuza wendi candidate mulina era next year alumba wali mami wojali alhamdulillah mama jali agenda kujja mama ametagala n'ebintu bya bidongo ebyo hajati kali agala n'ebintu mu stress nga kabitendere aita Allah yamujjula okay nga tunatoka ntumaliriza abantu bajukize ennaku z'omwezi nakulaba weekaliisa mu kavidiyo ng'okoze challenge y'oli omussebo kati nkubulya enjagala ennyimba zo bbiri nze ziri endala zonna nzaagala nere ya those two songs wrong number ne oli omwata nakulaba ne baŋŋamba sebo Alan yali mulaavu n'omwana byali byaddala byali byaddala gwe wakola naye ka challenge anti concert gye tuliko tuli ku kituufu concert ng'ennaku z'omwezi 4 November weeks ndowooza 2 maaso awo tugenda kuba tutuuka tiketi kuserena weeziri n'abasobola okugulira online musobola okugula www.quicket.com otypingamu Strings of Love Aziz Azion nga bakuleetera wali nga bakulaga buli kimu ogula wano ogula wali ogula biki bla bla ng'osupportinga bannange mujje mu sofa abantu baguze batya sofa ebintu bitambula bulungi totoma kana kayimba kanga kapya musobola okanoonyako ku YouTube baninze ng'amaze okugenda bampane baninze bansite nga sikyategeera beewale
Banize nga sikyategeera bampane bansime nga sikyabiwulira. Tuli mu kumaliza show yaffe olunaku lwaleero. Aziz Azion enaku z'omwezi nga 4 tuli ku Serena Hotel. Ky'oba oyagala kyonna okubuuza kyonna comment section ejja kuba nkulu nnyo, naye katusuubire Aziz mu baana boozadde mulimu omwana gw'ojja otulekera ng'akola ebintu bino kuba tetwagala ate kumenyeka tenga ogenze eyo oba gyonna gy'onaaba ogenze tumenyeke nga tulina bwe tuzaawo ekero omutabani tunaalaba. Kale CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ ge mannya saagala kubanga ate nsukaku wano olunaku olwaleero. Musire bulungi mwera.